bassebo ne bannyabo abalungi mbaaniriza mugamba mutya bassebo ne bannyabo lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi lumu Desemba 2025 mugamba mutya abawummuze mukuliko eyo abakyasoma katubaagalize olunaku nno olwaleero ndi eno Mutunde gye nsinkanye omugenyi wange omukulu Mwami Bosco musajja mumulaba ku TikTok musajja akola tenti eza buli kika akola ez'omu compound buno bushedi bw'emmotoka akola ez'omukolo ogwa buli kika oyagala kwanjula ku kyala tenti zonna zirina akola zino ez'okukampinga ngenda basaba asooke ababuuze ku Mwami Bosco nsanyusa okukusanga sebo nange nsanyusa okukulaba sebo. Yes, sebo. Aba Red Tents Enterprises nga tusangibwa Mutundu wano ku madaala. Yajja ate ne Kampala n'otandika guno omulimu ogwali mu kukola. Kati guno omulimu gwenkola guno ogw'okukola tents ndowooza gwansikirano. Muzeeyi wange gwe yali akola. Nagenda okutandika okutegeera nga taata wange anzaala gwe omulimu gwakola ki ate ng'oggyeko ekyo naye jjajja wange azaala taata naye gwe yali akola taata n'akola ki n'agusikira. Kati naye nagenda okugira nti okutegeerategeeramu nga buli ova ku ssomero bagamba genda ku workshop ogendawo muzeeyi ng'obeera olaba engeri gy'akolamu ebintu awo mpola mpola enkyanga odda ku ssomero kugamba nga bwe muwummula omubeera ku workshop nga mukwasaganya emirimu. Gamba nagenda okumaliriza okusoma ekintu olwedde kindi mu mutwe kuba jjukira kyansikirano nga bwe nakugambye so bwe ntyo bwe njiga ebintu bino. Tokusiŋŋaanamu kusoomozebwa kulyawo okusoomoozebwa okubeera mu buli mulimu kuba si buli kimu nti kitambula straight bwe kiti wabaawo wootuuka ng'olina kuwetamu ekkoona bwoti wabaawo ng'olina kukola ki kugamba nga omanyi ebintu bya bizinensi si buli kimu nti kitambula bulungi. Kati ennaku zino ndowooza oziraba obwavu bungi abantu tebalina ssente oli ajja n'akugulako tenti n'akuwako deposit omunoonya tomulaba olw'omukubira amasimu tagakwata ssente. kunyigirizibwa ki okulako musinga osinkana nga muwa tenti kuba kimanyi buli mulimu gwonna gubaamu okusoomozebwa okuyitirivu. Okusoomoozebwako kubeeramu nga bw'obimanyi naye just obuzibu bwe tubusanga naddala nga bino ebintu bye tukozesa bya bbeeyi babiseera naye ng'ekireetera okubiseera emisolo giba mingi kuba tebikolebwa wano mu Uganda bye tukola mu tenti biva bweru naye tubireeta okubituusa wano eri tubigula layisi naye kati okubituusa wano okubiyisa ku booda biki emisolo revenue esinga otusumbwa emisolo mingi ensobola okuga era ebigula layisi naye wano ate emisolo mingi kati weekanga nga kyewavudde eri ng'obala otuuka wano bikola ki bikyukamu. Y'emu ku nsonga ze tukyasinza okufunamu obuzibu eyo naye nga wasigadde emirimu gitambula bulungi. Nawe olinawo ku baana b'oyigiriza ababonga gwe ab'omu ezo oba ab'enganda bwe bati era abo abali mu kukola ebweru b'osanze ebweru abo babadde sayidi zaawali abo bonna bayizi bange tuyigiriza guno omulimu gwaffe tegwetaaga naye oba nga tewasoma abasoma bagukola n'abataasoma bakola ki bagukola. In case oyinayo muganda oba oyinayo omwana wo nga yakomanga mu P7 omundeetera wano mundeetera ne tuteesa ne nkubuulira kiki ky'ogenda okukola n'omumpanze n'emukwasaganya kati oba olabyewo tebanaba kumalawo myaka egyo balinga mu mwaka 10 n'emyezi 3 naye kulaga kati akola tenti n'agiteeka awo alina ebimu byakola kale. Kati omwana nga yeetaaga omuyigiriza bintu ki byasanidde okujja nabyo? Omwana lwakuba nti nze ekyenjawulo ekiro sisuza muntu era nti bagamba sisuza muntu ofunawo omupangisiza waabeera
n'abanga ajja buli ku makya n'akola ki n'ayiga ekawungeezi n'akola ki naye ekyenjawulo ekiro nti ffe waaba akola wano kubeera tasobola kubanga ayiga ekawungeezi n'annyuka nga tokoze eki nga tomuwaddeeyo ku kantu era ayiga bwe tumuwa ate bw'amala n'ayigira ddala n'afuluma ng'asobola okukola tenti n'agiteekaawo ng'agyekomoledde kampuni ng'emuwa omulimu ogatandika kukolera wano ku Red Tents. Soko bawe namba y'essimu omuntu ng'ali eyo yandyetaaze okuwa omwana. Enamba zaffe ziri bbiri MTN Airtel. Ya Airtel 0752 42 52 05 netuba ne MTN eri 0789 34 18 93. Ezo namba zaffe ku WhatsApp zonna kweziri. Ku TikTok ogenda ku TikTok oteekemu Red Tents. Jakuba otulaba ogende mu video zaffe olabe bye tukola wakati tumuteekayo. Soko baddiremu n'ebika bya tenti by'okola kuba nkimanyi zirinamu ebika. Tenti zo zirina ebika biyitirivu nnyo. Waka tulinawo kanope, tulinawo pagola, tulinawo zibridal, gazebo. Okitegeera ebika bingi. Ate tetukola tenti zokka, tukola ne camping tents zino ezibeera mu nyegenyege ennene n'entono. Byonna tuba nabyo wano ku Red Tents. Amatundubaali g'emmotoka, fuso, trailer, maginoni, double cabin, buno obutundubaali obubeera emabega. Byonna tubikola. Okitegeera then ne tukola car shed, ziyite car shed. Naku zino abantu tebakyayagala kusula na motoka mu garage. Ebyo byaggwako byali byadda. Byonna kuteeka car shed mu compound yo, buno obugundi obubeera obwa green mu parking emmotoka. Bwonabwo tubukola. Bingi. Kansooke nkugambye ne kino kuba mbadde nkyerabidde. Nawe genda tukola ebyo byonna bye nkugambye ne tents. Ate n'okuzipangisa nabyo twabitandika. Events. Tukola tents empya ne tuzibaguza ate n'okupangisa tupangisa. Oyina omukolo. Tents zonna zoyagala tuziina wano ku Red Tents. Entebe byonna weebiri. Bino ki byofunyeemu nga ggwe omukulu byogamba nti bino byo byenyumirizaamu? Ebirungi byenfunyeemu bingi byesitajja kusobola kwatuukiriza wano ku kamera. Abakitegedde bo bakitegedde kubanga omanyi Bannayuganda okuba abangu bo tekyandibadde kizibu nga omanyi Uganda yaffe bakwagala oli bubi, olina kulaga nti oli bubi n'abantu obalaga nti oli bulungi ne kasoma wajja kukukyawa bulijjo omusajja yakola ki yakikuba bwatyo. Siri bubi ate siri bulungi, ndi awo wakati. Naye byonna mbyebaliza Katonda ndi nsobola okwetuusaako kyeneetaaga mazima gali nti nsobola okukyetuusaako. Wakati nga bw'olabye wano bano abaana bonna bw'olabye wano balya ku nze, famire yange erya ku nze, n'abantu abalala bangi abalya ku nze. Okitegedde? Nawe mu lugendo lwo olinamu abantu abakubeereddewo bogamba nti bano bo omutuufu bambeererawo? Mbayina ssebo. Asookera ddala simayo oba kinaabayisa kitya oba gwe nga ggwe kinaakuyisa kitya. Asookera ddala mu lugendo lwange abadde Katonda. Kuba bali abantu abo basatu abadde Katonda. Katonda yasooka, mukyala wange yaddako ewookubiri mu bantu abambeereddewo, owookusatu kasitoma wange. Lwaki ngambye nti Katonda yanzigye ewaka n'andeeta wano. Wagamba nti tojja kutuukawo wano mba sijja kukola ki? Ate okuva ewaka mukyala wange yantegeka. Nagamba yambala kino kola bwe kiti, nansabira ennaku zino obimanye, nansabirako essaala kuba ffe tuli balokole. Nze ne famire yange tuli balokole. Nansabirako nga omanyi be batutegeka, nakugamba genda ku mulimu. Kati bw'otuuka wano ku mulimu ekiseera ojja kuba weetaaga kasitoma. Wanze nve waka ne nzija wano nga simanyi kiki kye ngenda okukola. Ekiseera mba neetaaga ki?
kasitoma. Kati kasitoma okugambira nti namba 3 Katonda yasooka mukyala wange naddako oba mukyala wo omuntu yenna ali eyandaba mu bintu bye tukola byonna Katonda yasooka mukyala we yaddako nandigende nti maama we yaddako naye bw'okula ewammwe ovaayo mukyala we yabanga maama we maama we agenda okutegeera mukyalo nti waliwo ekikutuuseeko mukyala we nga yabikoze dda byonna gwe wenna ali eyandaba Mukama Katonda yasooka mukyala wo naddako awo kasitoma naddako abantu aba be bambeereddewo olugendo lwange lwonna nga boolaba kampuni yaffe bwegezze kati kuba abasinga ndowooza batulaba ku TV ez'enjawulo ku marediyo byonna obulango bwaffe gye buli so abo abantu be bambeereddewo ensobola okukugamba naye nga bakasitoma baffe bambi mwebalire ddala byonna gye mujja ssente Katonda abawe bwe biti nga bingi ate nga binene kati nawe olina omuntu gwe wali okoleddeko ttenti nga bano baserebu bano abaffe ngono gamba nti bayimbi abo baminisita ngaabo bwe batyo ate kati abo bensinga n'okukolera ndowooza baserebu bajjawo wano naye sijja batuukiriza mannya gaabwe abantu abamu abatayagala bamanye wawakolera ebintu bye ba MP bulijjo naawe oyitawo birabo tebakolera tents ennaku zino badde bagaba tents mu byalo nga baddizaawo ku balonze baabwe tubadde tukola tenti ne tukubako ekifaananyi kyo ba MP tubadde tubakolera ne tukubako n'ebifaananyi byabwe nga bw'obadde ng'obiraba naawe baserebu tubakolera ba MP tubakolera amasomero tubadde tugakolera gonna obadde ogalaba tukola tenti y'essomero ne tuteekako erinnya lyayo ne baaji yaayo ba MP tubadde tubakolera ne tukubako ebifaananyi byabwe tubadde tubakolera amasomero zikyaki ne zikampanies ez'enjawulo ne ba MP nandiboogedde wano naye abantu abasinga tayagala nnyo kumanya tayagala nnyo okumumulisa ate tayagala abantu bamanye wa wakolera ebintu naye nga tubakolera naawe mulimu gwo oyinamu ekintu ekyasinga okunyigiriza nga kyo mumutima tolikyerabira ng'ogamba ekintu ekyo omusajja oyo yankola bubi weekiri kuba mu bizinensi mulimu ebintu ebimu nga tosobola byewala mubaamu bakasitoma abatunyiiza oluusi ajja n'akwegayirira n'omuwa ebintu bw'atuuka eyo n'agamba nti olunaku bweruti ne bweruti genda kukuwa sente ate kati gweokuba essimu already ebibya bifunye abantu abamu omukubira essimu n'akola ati n'agiraba ateeke kyekyo n'ekirala nga bw'obimanyi abakozi batubba oluusi ne batukola ki kati waliwo eyanziba twali tugenda mu Desemba 2019 yali 2020 mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 2 agenda nenfuna omulimo n'abala bulungi nga nfunye akasente wonna we nakateeka embaako gye ndaga katono nagenda okudda nga ovula gyeyambuda agitadde wali sente wenzirese tewali wadde neki sente zaali nyingi no miliyoni nga 10 plus n'abuuka nazo naye ng'oli yampaako deposit ebintu byabyetaaga mu nnaku ezo ate yali na muserikale infact ebintu ebyo baali bagenda bigaba buduude eyo zaali tende nga zakusulamu so kyankuba wala nga seetegese omwana ali eyo